posters abaguze banners mwebale nnyo kuba nti mwakoze omulimu ogwo tusigale ku mulamwa gwe gumu nga tuwereze eggwanga kubanga tekikkakatako fena tetugenda kuwangalira bu diaspora kadira kumera nvi nga tetulina ensi yaffe ekyo ngenda kyogerako gye bujjako ewansi so njala bebaza mwenna bannayuganda abadde mu kwekalakasa mu ggwanga erya America. I salute you. Ne bannayuganda bawangala mu South Africa abakola okwekalakasa recent namwe balamusizaako n'abali mu Saudi Arabia namwe balamusizaako n'ebitundu ebirala byonna era njala kwebaza mwenna abaana ababadde bayiyewo omubiri mu bitundu by'e Nakasongola mwenna abadde bakwatiddwa namwe basalutinga mwe bali kubeera basajja n'abakazi bagumu era abakoze ku nsonga eyo namwe balamusiza mwe bali kukola mulimu ogw'okujja abaana abadde bakwatiddwa anti baganda yafuna abadde bakwatiddwa Nakasongola bamaze ne basumululwa so namwe mbebaza nnyo namwe abaana abazze okulaga obutakkaanya njalo bebaza ababadde eruwera bakyusa okuva mu kibiina kya National Labourers Movement mu bitundu by'e Luweero oluvannyuma lw'omugenzi jakana nadduli okuttibwa ate nga n'enfa yabadde y'amatankane n'obuvuyo obubaddewo nammwe I salute you bali kukola mulimu ogwo nakwagala nsi yammwe bwe tunaggwamu akatengo tujja tutegeera nti ensi yaffe ye message lwogenda esuula bwe tunaggwamu akatengo tujja tutegeera nti ensi yaffe ate okufa ojja sigala mu bwavu tojja kufuna mirembe ojja sigala ng'oli mu bufuge nefe abaasalo tukyatya yensonga lwaki tugenda mu maaso n'ensonga zino yensonga lwaki era njala okubaza bannayuganda mwenna abali ku TikTok abakyakola emirimu gya struggle mbalamusizaako baana bawala mwenna mwebale nnyo mwebale kukola mirimu egyo mwebale nnyo okukola mirimu egyo mwebale kulwana ntalo mwebale kukola mwebale nnyo sobola kubaza sinyo mwebale abali ku TikTok abali ku Facebook namwe mwebale nnyo n'abali ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter namwe mbalamusizaako mwebale kukola mulimu guno alright kati nno okusigenda kusukkawo okujjako okutandika n'akalowoozo ka leero alright akalowoozo ka leero nno kagenda eri abalangira n'abambejja basava ne bannaabwe po n'abantu sekino mwenna abakyagawumbidde akalowoozo kano katandika kati nti akuwalana bwawerekera akubanja gujja bagira internet sina kyaggikolera video munate mugire bannaye mujja gisa ku YouTube ng'eteredde bino basinga okukola bati balina abakikola mu bamanyi ye SK Mboga ne company ya Atco Wax bagikola so tetuna kigenda kukola tugenda sigala nga tukola videos mujja sa ku YouTube ngeri clear loud and clear wano tugendera tutunda kye tugenda kukola banne munansonyiwa n'obuwombeefu sina kye ngenda kukolera network kubanga be kibasasuza ensimbi empya n'enkadde buli omu akikola kubanga bo kibalina okukola ki obukola alright njala tandika n'akalowoozo kalyo nga bwe bagambye nti akuwalana bwawerekera akubanja gujja bagira butyo buno obubaka njala bugende eri abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abagufudde omugano ng'ogw'enswa okutandika okulima empindi ku mabega nga muzirima muganda mwe era ffe gwe tumanyi nga Ssaabasajja Kabaka Kalonda ne mwera Mutebi w'okubiri Ssekabaka Muteesa gwe yatulekera era ffe okutegeera obulungi n'okwetegereza ensonga nga ye Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo kati lw'okuba nti tulina ekizibu mu Uganda nti abantu amu tulina obusajja n'obukazi ku mitima nga bwatukulirako nti singa oyo wabadde nze nsobola okubeerawo ekyo nakyo nekifuukira obuzibu ne tutamanya nti engalo zino tezenkanankana buli lugalo luno luyamba lunnaalwo naye gwe olowooza nti omuntu wali osobola okubeerawo wava obuzibu tukimanyi lunye nti mu Bwakabaka bonna okwetola ensi yonna mubeeramu empiiga yensonga lwaki nti bwe balonda omukulembeze agenda okusikira Namulondo abantu amu tekibayisa bulungi era ensonga lwaki Obwakabaka obusinga edda abantu beewambanga n'okutta baganda baabwe olw'okwagala obusika kati nno kituuse ennamusa etuuse ku nnyoge we mbagambidde nti akwonna bwawerekera akubanja njala bamenyera abantu bano wamanga mbategeere mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu ensoole ez'abalangira n'abambejja abatufuukidde kizibu mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu abalangira n'abambejja nga bo basedduvuto nga bo mu kwagala ensimbi teri abakwatira nsawo mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu abalangira n'abambejja bo nga omutandaalika essaawa zino baali tebasuubira nti alina okubeerako nga bo bali bawooza nti bo balina okubeerako kati bw'ogatta abantu b'ekikula kino bonna n'obagatta lumu kitegeeza nti Namulondo ya Buganda eri ku buzibu yensonga lwaki olaba nti abalangira n'abambejja beesuulirayo gwa naggamba ng'eyakasibira embeera muganda abwe gyalimu teryavayo jogera okujjako okwongerako ejjinya nga balinga bawagira Museveni asaanye Obuganda ne Kabaka amusaanyeewo jogera nti bo bagenda kudda mu kifo ekyo ekitasoboka kati nno mbakubira omulango takungula mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava tusooke tuve mu kulya nga Katonga ajjula tulisala ddi okudda essayidi eri njagala basaba n'obuwombeefu twandibanga ensobi zaaliwo naye mu nsobi zino ali tuyigiramu tusooke tulwane tutasobola mu Ssaabasajja tusooke tulwane tulwanyise Obuganda busobole okuddawo naye bwe tunadda mu bino ebyokwerumaaluma simanyi ono mulangira tayagala oli simanyi ono baamuwa ensimbi simanyi ono nsoole
nga mwongera kuteeka ttafali kuyamba Museveni kusaanyawo Buganda mukoze kamanyi nga akoze ne wobwa nti singa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri aseerera olunaku lwaleero lw'enkyo bajjo oba juuzi kyetayagala nammwe kennyini abagufudde omuze ogw'okumulima empindi ku mabega namwe mujja kuyitaawo mujjukire ffenna tuli nseenere batukwata batteeka mu ccupa emu bakaveera ffenna mu bajjo tutugira mumuyinza okulowooza nti ali ku Namulondo si eryasaanire njala kubuuza ekibuuzo kimu gwe amuwalana amulima empindi ku mabega wali ludda wa amwogerera mafuukule wali ludda wa tukimanyi nti engalo zino tezenkanaakala buli luga lubalako obuvunaanyizibwa bwalwo ku mukuki mu kukwata ebintu bino gwe wali ludda wa nga bateekako Ssaabasajja Kabaka oba wali ludda wa nga bateekako Mutebi kitegeeza nti olina okusirika tukwatire wamu tulyoke tunula Obuganda bulyoke buddewo naye ekiri atabaala bwe kimala okulya Ssaabasajja Kabaka naawe kigenda kulya kubanga era kyabalya kuba muganya okukkiriza abamu ekisooka mulowooza nti mwasoma nnyo abamu ekisooka mulowooza mulina ensimbi nnyingi naye tosobola kubeera nansimbi ng'oli mu diaspora okutali kwammwe kino abalangira n'abambejja bali mu diaspora abagufudde omuze okuwagira Museveni n'okulemesa Obuganda busaanewo nga mulowooza musula mu fulaati muvuga emmotoka ez'ebbeeyi mulemye okumanya nti amaserengeta na bukiikaddyo ewammwe wabeera wammwe temugenda kufiira ku mayanja mulina okudda ewammwe kati goli mu diaspora oli mumbejja oli mulangira okulaga ne Museveni musanye Obwakabaka wa Buganda musanye Mutebi kiba kitegeeza nawe tomanyi kyoyagala kubanga bwe bamala Mutebi bagenda kuddako ggwe kanjira bategeeza olwokuba muga nti mwasoma mwina ziddiguli mwina zi PhD nenga entegera ya katuni ekyo nkibagambe nga ndabo gisimufungize mwetereze ekiri atabaala kikira nasigadde waka Mutebi n'amala asira Ssaabasajja Kabaka n'amala aseerera namwe mugenda kufiiramu ekyo mukitegedde bulungi jjo njira sigenda kudda mukibagamba mukitegedde bulungi jjo mwe mugendere moto akuwana bwawerekera akubanja kujabagira naye bwe banaamaliriza Mutebi bagenda kuddako mmwe kubanga oli yebadde empagi yammwe so ffe tetwaliyo kubanga tuli bakopi ne bw'olabanga omukopi asitusa okulwanira Obuganda kati gwe omulangira n'omumbejja ali eyo nga webuuzaabuuza ng'afukanda bantu gonna mazzi ate gwe yakwawula ejja kuba esiridde kubanga ojja kuba tolina nsibuko ffe tuli bakopi tusobola okuyimirira mu mbeera yonna okitegeera tulinga ttaka alizimbyeko liguma alitaddeko omuti liguma alimyeko emmere liguma so nga ate mmwe muli mabaati nti embuyaga bwe gyesobola okugabikkulako ne gagenda ate gaba kusana kudde kugula amapya gazzaako so mwegendereze nnyo sisitemu gye mutambuza naddala mmwe ensoole naddala mmwe abali ensimbi za Museveni naddala mmwe abagamba nti Kabaka mwali muwalana ng'omuntu musooke mwewummuzeeko wansi tusike tutaase Obuganda ekyo kyo kye kibadde akalowoozo ka leero nti emoto mugirekeraawo tusooke tutaase Obuganda akakalowoozo nkamaze ngeze ku kigula luggi era mbatomeddeko nnyo mwenna abanyumirwa akanyumiro kana ak'ekigula luggi yonna gye musinzira okulabira vidiyo eno mu nsi yonna kansubire nti muli bulungi njala tandika n'ekigula luggi kya leero nga mbategeeza nti tulinawo era olufumo olugamba nti omulimba asaana mukkiriza era bw'owakana bukya mukyawakana kitegeeza ki njala okubaza Mukama Ddunda Namugereka awangaala nalamula emirembe n'emirembe era eyawonika eggulu lye okutaliiko mpagi wadde enkondo ne liba nga liri mu bbanka likyusa ebire ebiddugavu ebyeru ebya bbulu era n'enkuba bw'aba nga anyiizi n'atuleetera musoke n'asobola okunuuna enkuba eyo n'ekendera obusungu bwayo nkwebaza okuba nti wandeeta mu sitwago muno ebyobufuzi bye nali mmanyi ne nnyongerako ate nondaga emitima gy'abantu n'engitegeera otherwise Katonda oli w'amaanyi nnyo era wali okane weekweka kyandibadde kizibu nnyo okutegeera ani yaani nga tetwetabye embeera bufuzi bino we mbagambira nti omulimba asana mukkiriza era bw'owakana mukeera mukyakola ki mukyawakana ebbanga lyetubadde ebyobufuzi bino byetuviiridde wano mutabidde ebaddeyo abantu bangi abadde ebyobufuzi buno naye ng'ekizibu kyalina badde ebyobufuzi abasinga obungi bamanyi nti ebyobufuzi mulimu ate kufunamu nsimbi so si buweereza ewaffe mu Uganda kati obategedde nti waliwo abasobola okuleeta obuweereza eri abantu bannayuganda bagufudde buzibu butya okuva Yoseeri tibahabula tabasira omutano wakale ensi era temuzizidde ensanga bisibirwa yajja mu Uganda atambulidde ku kintu kye bayita obukuusa obulimba obutemu okuwaayiriza okwonoona amanya g'abantu ye n'ayisaawo kyayagala kati ffe bwe tuzze okusaabulula obulimba ate eriyo abasigadde mu nkola eri enkadde nga balowooza nti Yoseeri byayogera ne gavumenti bye bituufu ku myaka gyabwe kati bannyabo ne bassebo njala bategeeza abantu abasirise tebejjusa naye abantu abavuddeyo ne boogera omuvanko omuntu awaddeyo feesi n'ayogera
nga gwe n'okukomentinga mu WhatsApp kikuwa obuzibu, okukomentinga ku Facebook kikuwa obuzibu, okusharinga ku Facebook kikuwa obuzibu, n'okwogera ku nsonga ekwatagana ku ggwanga ekuwa obuzibu, naye nga gwe muntu akyasinza okucriticizinga oba okulemesa information okutambula, gwe gwe njogerako wano. Era nawe tolina njawulo na Museveni azaatulimba okumala emyaka 40 ne mu nsiko gye yalimbirayo abantu, ne mu gavumenti gye yalimu ng'alimba abantu, n'okutuuka olwaleero ng'akyalimba, ne mubanga muga ati muli bannayuganda. Ensi Uganda yaffe batufugidde mu bulimba, batufugidde mu buyaayi, batufugidde mu bubbi, batufugidde mu butewu, nga n'essaawa ya leero bakyakwata abaana nga muloza ebyobufuzi byaggwa, ne baziika mu ntaana, ne batugumbula, ne basiba buloka ku busajja, ne basiba buloka ku mabeere, ne bajjamu amasomo, bajjamu n'enjala, naye nga muloza byonna byonna bitambula bulungi mu Uganda, naye nga n'okwogera kubalemye. Mbasaasidde bwe mba temusobola kuzuukusa bwongo bwammwe ne mutegeera nti omusajja atufugidde ku bulimba nga ffe ate aboogere mu Uganda tuli balimba, kiba kitegeeza nti tukyalina olugendo lunene nnyo okutegeeza bannayuganda abamu. Naye nze njagala kwawukana n'abantu abalala. Ekituufu kiri nti tukoze omulimu ogwaffe, kubanga amamesa amangi tegeesimira bunnya. Si buli muntu nti ogenda mutegeeza. Mujjukire nti entegeera yaffe ya njawulo. Waliwo ategeera ku ssaawa eno wenjogerera, waliwo agenda otegeera mu ssaawa 5 ezijja, waliwo agenda otegeera after olunaku, waliwo agenda otegeera after 24 hours, waliwo agenda otegeerera after 1 week, after 1 month, after 1 year. Abo nabo gye bali. Kati nze omuntu gwenjogera naawe n'otegeerawo kye nkugamba, n'otegeera struggle kye ki, n'osigala ng'oli ku mulamwa gwe gwenjagala. Aboosa nga bategeera oba bategeera nga boosa, sirina budde bwammwe. Nabagamba nvunaanyizibwa ku bigambo byenjogera, wala funa sivunaanyizibwa ku ntegeera yammwe abantu abamu. Mwebuzaabuzanga abavuka banaaba, enseggwawo, abaana abatta, ne buli omu asirise. Kye mbategeeza nti sisitiimu eya Museveni ey'okubuzaabuza n'okulimba ebaddewo emyaka gyonna. Tugikubyemu ebituli, n'eri abaagisigalamu ng'abalokingirayo mu bulimba bwa buli kimu ky'obaleta ne balooza nti kituufu. Kati nno wavudde ekigulalo kyaleero nti ffe tugenda tambula n'abo basobola okutegeera. Ababasirika musirikire ddala, abaalamulira eddala, n'abebasemwe bakire ddala. Wabula enkuba bw'eneetonnya ejja kutwala buli kintu kyonna kye mukozesezza mu bulimba, kubanga Uganda ejja sigalawo, tujja girekawo ng'abatusooka bwe baagirekawo. Noono Yeseri essaawa zino eyeefuula nti yasinga okutegeera ebyobufuzi mu Africa. Obuvuyo bwakola naye bugenda mumutwala nga bwatwala abalala bonna. Kati gwaliyo nga weebuzaabuza toyagala kutegeera, nkusaasidde. Mbutoma ebyabufuzi togera byabufuzi, ebyobufuzi bikwatako okuva olunaku lw'ozaalibwa, lw'osoma, lw'onoonya omulimu, lw'owasa, lw'otandika okuweerera na buli kimu, otambula byabufuzi, kubanga sisitimu ezitambula mu kolwa bulijjo byo byobufuzi. Ebyobufuzi n'eddiini tebyawukana, bitambula abantu aba so nno okulabula. Gwali yeebuzaabuza essaawa ejja kutuuka ebyobufuzi bikwatako. Anoonya visa okugenda e Bulaaya, kiki kikuddusa mu Uganda teri mirimu byabufuzi. Anoonya visa okugenda e Bulaaya onoonya omulimu, kitegeeza nti byabufuzi bebikugoba. Ali mu diaspora tayagala kudda waka nga omanyi tewali safe, era byabufuzi bibikulemeza mu diaspora. Era njagala bategeeza buli muntu yena ali mu diaspora, njagala bwa message eno nga nfundikira ekiggwalo kyaleero. Kamali n'okwetereza. Njagala kubaza mwenna abasajja n'abakazi nkyali mu kiggula lugi abali mu diaspora abataddemu keebere paundi emu, keebere dola emu, keebere euro emu, keebere ensimbi yonna gy'otaddemu ng'oyagala enkyukakyuka. We salute you. Ng'oza omwana ali mu struggle, oziteeka mu struggle, muguze tiketi okujjayo abaana. I salute you. Mumanyi kye mwagala. Teri kintu kyennyamiza mu bulamu bwa bulijjo ng'omuntu atamanyi buvo bwonna buddo. Abasajja n'abakazi bali mu diaspora bamaze emyaka n'ebisiiwo nga booyo okudda okwaboobwe, naye ng'embeera eri mu Uganda tebasobozesa. Ebyobufuzi tebiyimiridde bulungi, ebyokwenda tebiyimiridde bulungi, amataka gatwalibwa, abantu battibwa. Mu diaspora gye tubeera otuuka ekiseera n'oba ng'oli stranded, ng'oyinza okuba olina ensimbi omulimu ogulina naye ng'olina ky'omiisinga ewaka emyaka gy'obadde nga toli ku butaka. Ekisooka ng'olulimi lw'oyogera tolutegeera, emmere gy'olya togitegeera, abantu bolina bo tobategeera. Okimanyi kye kitegeeza okubeera ku kyalo ekirimu abantu omutwalo mulamba nga tekuli akumanyi nga ne beewo takumanyi emyaka gy'obadde mu kitundu ekyo ky'olimu. Naye nga Uganda kizibu nnyo okumala olunaku nga tebategedde nti neighbor waffe ye gundi era nga tebakuyise ku mukolo. Kati buli muntu yena ateeka ssente mu kulwanyisa struggle, okulwanyisa Yoseri ave mu nsi yaffe, baganda baffe, bajjajjaffe, basinga baffe badde waka. Nkwebaza. Kati ezo enkweze nga ziri mu diaspora nga zo zirowooza nti zaatuuka. Maama taata njala kutegeeza
omuddugavu osigala ali muddugavu yensonga ne bw'oli mu America ng'olina akatabo ka America bakubuuza you are black American era bakubuuza ova mu nsi ki kubeere ng'oli Bungereza kubeere ng'oli mu nsi ki you are black olina okutegera wa gy'ova abakyagawumbidde nga mulowooza muli safe temuli safe nti oguze ennyumba mu America oli safe toli safe sawa egenda tuuka ng'okaddi bakuteeke mu ki bakuteeka mu nyumba z'abakadde kubanga eri teriyo extended families ziri waffe mu Uganda mu Africa gye basobola okulabirira ku bwereere ng'ate mu bulaate basobola kulabirira bwereere kati buli muntu yenna ali eyo tufube nnyo okulwana tusobole okudda okwaboobwe abantu bangi balina stress mu diaspora not because tebalina kyakulya tebalina mulimu tebalina wabula balowooza nnyo obuvo bwabwe n'obuddo yensonga lwaki nti abantu bali mu diaspora balina ebizibu. For God's sake, nkoze research n'okwebuuza ku bantu abasinga obungi. Abantu abasinga obungi bayiika Windows nga bali mu diaspora, not because baagala. Just agatta embeera gyali mu diaspora. N'agatta ebirowoozo bya family gye yaleka ewaka. N'agatta ebirowoozo bya struggle. N'agatta ogenda okulaba nga agasse. N'ayiika Windows. Not because nti balalu. No! Agatta embeera y'obulamu embeera gy'obudde gy'ayitamu emmere gy'ali ensimbi zaafuna engeri gye bamutuutingamu n'okumulaba kyamulinga essalambwa lya nsenke bw'aweza emyaka 4 ku 5 aba nkaaga ng'ayiika ng'abeera frustrated ng'ayiika not because yebadde time y'okuyiika no abantu bano bagatta ebintu bingi so njala bategeeza mwenna bali mu diaspora tulwane tudde okwaboobwe east or west home is best ne bw'onookola otya east or west home is best tulwane nnyo tudde waka eno gye tuli si waffe tulina okudda ekwaboobwe naye gwali mu diaspora ng'olowooza nti watuuka wagula amaka watewagula ewagula mpewo airtime gwamanyi nti vuga Mercedes Benz menyi vuga Range Rover eyo vuga mpewo vuga emmotoka bazivuga dda teri agenda kukulaba gwe buuza omuntu alabaddeko mu diaspora akubuulire oba buuza omuntu ali akutegeeze abantu kye bategeeza bayayininga okudde waka oli abantu mu diaspora myaka 5 myaka 6 myaka 4 alowooza kudda waka ne bw'alowooza embeera eri Uganda n'agamba nedda bane mugula amaaso tunale eggwanga lyaffe kigulalo gikikomyawo vidiyo etandise. Video etandise etya kasooka empiseewo kano eri abazadde mwenna omuzadde yenna omusajja w'omukazi wooli mu ggwanga lya Uganda okusingira ddala mu Buganda eringa security alert njala kutegeeza ebintu bingi bitambula nga tebiba biri underground ninjala kutegeeza tulina olugero lugamba nti oba enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya kituufu naye okijja makulu ki njala bagamba enkola nyingi nnyo bamagulumeru gye bayiseemu okwagala okendeeza ennamba yaffe bakaddugala n'abantu abala ku continent katonda beyawadde obuyinza okubeerawo n'ebintu bingi ebitukolebwamu nga temumanyi njala bategeeza ng'omuzadde ng'olina omwana ow'obuwala ng'ali ku ssomero waliwo enkola etambula gye bayita ey'okugema kansa wa nabaana mu baana ab'obuwala maama nkukubira omulango okutakungula ekintu kye bakola kikyamu tekiriiyo omwana bagenda muzirikira nga tomanyi atuuka okunoonya ezzadde gye bujjamu nga tasobola ddifuna kano kalowoozo temuddamu kukkiriza baana bamwe kakube ku masomero kabewa bagenda kumugema kansa wa nabaana kansa wumwa gwa nabaana tokkiriza bagenda baziba omwana atuuka okunoonya ezzadde ng'ali mu bufumbo nga tagenda ddifuna kubanga baali bamuziba dda batwetoolodde wantu wangi nnyo ne temukkiriza nkiddamu omuzadde yenna oba omwana w'obuwala ali ku ssomero oba ali waka olina ajja n'ekiboozibozi nti bagenda kugema kansa wa nabaana obaana abobuwala kuva ku myaka oba bava ku myaka bameka bambi basaba n'obuwombeefu bambi temukkiriza baana bamwe bagema bagenda basiba babe nga tebakyasobola kuvaamu wadde bujje ekyo nkyogera ebigo bino olumu byogera ebinyiiza abazungu naye nno kyogera kubanga buno bulamu bwaffe katonda yatuteeka ku nsi tuzaale twale naye ate olina ajja nga alina sisitimu ey'obutayagala muntu ayale kati gwe yenna omuzadde ali eyo omwana w'obuwala mukkugire nnyo obutamukolako kikolo ekyo kubanga nazzi kuno katonda bw'akuzaala n'akuteeka mu nsi aba akutadde nti genda lwaki onajja n'ekigendo ekigamba nti agenda kugema kansa wumwa gwa nabaana ku ddiru ki yamanyi katonda bwe yakutonda so mwegendereze nnyo abazadde njagadde kusooka kuyisaawo ako tulyoke tugende mu maaso mukategeere bulungi nnyo
mwegendereze nnyo system yazze bagenda kuggala baana bammwe nabaana nga temukimanyi omwana atuuka okugenda mu bufumbo anoonye omuzzukulu ng'omuzzukulu talabikako. Ntandise video ebadde nga security alert security alert endala njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nga naddala oli mu bibuga ebiriraanye booda za Uganda. Nkusaba nga nabye simufungize otero nyikemu ebyo mu nsuwa ove mu nsi obudde bukyali. Nkiddamu bw'obanga oli mu Uganda ng'oli mu ggwanga lya Congo nga nenda bwe simufungize ng'okyagala famire n'okulya ku kawogo nkusaba onnyoke ensi eyo ng'obudde bukyali. Abasajja bafunvubidde okumalawo bannayuganda n'abasajja banyalonda mu ggwanga lyabwe babanoonya luggi ku luggi. Ekiwandiiko kino kiri mu Lulingala naye nga kirimu Oluswayiri sigenda kisoma olw'obudde obutono. Nja kipostinga nga nvudde kuno naye ndowooza kankibalageko wano katono nnyo. Ekiwandiiko kino kyayise namutaayika ekinoonya buli muntu yenna ayitibwa omunnayuganda n'omunyarwanda buli kibuga kyonna n'akabuga konna aka Congo nga bagenda banoonya batuusaako bulabe. So njala kutegeeza wonna wooli munnayuganda please nkusaba n'obuwombeefu tera onyibinyike mu nsuwa odduke eggwanga lya Congo. Otherwise ekijja temugenda kyagala abasajja batabuse. Nkiganu eggwanga litabuse mutere mbinyuke mu nsuwa mudde wammwe. Kambazanyira akatambi kano era yemu ku papula mbadde mbagamba kino kye kimu ku ka video kye kategeeza. Kankabaddiremu katono mulyoke mutegere ekipapula kye mbadde mbagamba. Alright. Ekyo nakyo kimaze sagala saategedde saawulidde. Bw'oba olina muganda ng'ali mu Congo mugambe abinyiike mu nsuwa ng'obudde bukyali okusinziira ku sources ze nnina embeera tegenda sigala kyekimu. Mujjukira nabagamba wano nti abasajja bana babiri okuli Pilato n'ono Yoseti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi batenkuula ekintu kye batajja kusobola naye ekinaava mu gyebiraka mujja kitegeera. Naye nabagamba nti buli kintu kyonna kye bakola kigenda ku backfiring oba okuzza omuzigo eri bannayuganda batamanyi buzibu. Wano wembulya parliament mwasayininga ensimbi ne muzi wa Yoseri agenda zimbemu enguudo e Congo nga ne Kampala oli enguudo zirimu ebituli era wansi kuna kigo teriwadde ekintu kiriyo mwali mutegeera lunaku ki. Kyembagamba nti abantu bajja bavuma nnyo obutategeera naye ng'ate mutegeera lwakuba mwewusa. Ensi bano abasajja bagala kuzimba nsi yabwe ekintu ekiganye ekinaava e Congo kigenda twala nalumanya ne saalumanya. Naye bano abasajja boolaba balina ensi mwe batudde ze baatwala naye ate bagenda kuneza kuba balina kibagaziya. Kati no bategeeza bambi musooke mudduke ng'obudde bukyali bwe mutadduka nze tebinkwatako mbategeezezza. Alright. Awo nvuddewo kati njagala kusooka kupambana ne media stations za Uganda zonna lumu. Nabagamba nze omuntu omu single handed embeesobolera media zonna ez'omu Uganda. Mukimanyi nti ba member parliament bonna aba Buganda caucus buli omu yeesudde gwa naggamba era tebafaayo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe. Mengo nga Mengo mayiga yagimaamira n'agiwamba era terina kyeyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bajjajjaffe ababusolya n'abebika n'abalangira n'abambejja buli omu yasiika kubanga tebaagala kintu kyonna kyogerwe. Ssaabasajja Kabaka n'asigala ng'ali mu kundi bw'omu. Nze nga mbaga nti ebintu by'enbyogera n'embireka wano bembala ebituukawo n'ensirika. Era y'ensonga lwaki ennaku zino nakendeeza okujja ennyo not because nti sina information njagala ebintu mbirabirako ddala musooke mutegeere nti omusajja ebintu byayogerako bituufu. Nkola video ebeera wakati w'essaawa emu ku ssaawa emu n'ekitundu. TV za Uganda zikola amawulire dakiika 10 ku 15 erudde Kenya dakiika 15. Weebuuza nze akoze amawulire essaawa emu n'ekitundu amawulire mbanga agiruddawa kozesa omutwe gwo era tegeera. Tebakusiruwaza nti waliwo TV ne radio station mu Uganda etakulya Museveni era buli kimu bakikola bakimanyi era balwana omuntu wagu omu ono lumbuye abawa information teri muntu mulago balwana n'obusajjasajja obuli mu diaspora n'obukazikazi obuli mu diaspora obusajja n'obutivale bonna obukola propaganda n'oku blackmailing n'oku despising information gyembawa njala bategeeza. Nze olunaku lw'endisirika ku media n'enzija program gyebayitegere mulimbulange Mengo ne mmala emyezi 2 nga sigikola muyinza okola ekiyinza okuddira mu Buganda. Naye okuba nti nasala osobola kuva mu nsi yange sijja kikola
kabogere bigambo bifaana bitya ngenda sigala nga ngikola mpaka Katonda lwalisalawo ngenda bagamba bonna koze video bonna gikola ku Sunday zene ku Lwokusatu nenjogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka na ki ekitegekeddwa nengamba abantu mugende ekireka banda buyogerere musome embeera ya deployment n'amajja agateereddwawo n'abaana bavuuka myaka 14 16 abakwatibwa mu ghetto buli omu yabadde surprise abafunye information era ekyo ne bakisirikira tebakyogeddeko nembaga mugende ebaamunaanika mutunula embeera eriwo era abagenzi bagende musajja goli musajja nnyo nga n'enguudo ezimu batandiso ziima wiiki ewedde n'ezimu ne baziggala nga balina kye bategeka naye teri muntu asobola kujja kigamba kintu kino kubanga nze njo byogera wano kati bwe navudde n'embalaga ekifaananyi embeera kyeriwo ya Ssaabasajja Kabaka Museveni ne bumidya we wona bonna ne bulyoka buleeta ekifaananyi kino nze nabagamba esobola sirwana nammwe ne balyoka baleeta ekifaananyi kino Ssaabasajja Kabaka alabiseeko mu bbomu alabiseeko mu zoo ne mbagamba okay it's okay tewali buzibu na kino ne mbagamba it's okay tewali buzibu nze ekintu kyankiwa obudde era ne mbaleka lwali teruluusa n'ensooka ne mbaleka ne bakola effujjo lyabwe lyonna ne balibalayo bulungi nnyo drone yange ne ŋŋamba atokaayana ebifaananyi baleese byonna bikadde ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yakyalako mu zoo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022 olw'okuba nti nakoze video ziri ezabadde ez'omutawaana 2 gavumenti n'esituka ng'ekozesa media company zaayo okuleeta ebifaananyi biri ne beerabira nti nze nina ate buli kitundu kyonna dda drone ne ŋŋamba atokaana ko olunaku naliyo n'ensindikira ekifaananyi kino bye napostinze drone n'ensindikira ekifaananyi nga bwanga waliwo media TV oba radio erina ekifaananyi kino bajje ko olunaku bajje nakibalaze bulungi nnyo ko olunaku yasangayo n'abaana b'amasomero ne bwe nkizoominga ndoza ne bwe nkizoominga obulungi era musigala mukiraba kuba kino kyaliko n'abaana b'amasomero abayimirizibwa kola obutajja kati bukedde NBS NTV BBS telefayina mulekera okusiruwaza abantu ekituufu mukimanyi mwenna baba wa ssente okuva ku information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka nga mwagala kubuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka yali mu zoo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022 so sijjo nga mmwe mwakikoze kubanga information yabadde batuddemu n'ebifaananyi bya DJ mwagambye Ssaabasajja Kabaka yatuukadde mu ssa ebituula ne ba DJ n'apozinga ku lunaku lwe mugamba ate Ssaabasajja Kabaka yali mu kajaketi kamyufu ne t-shirt ndoza ya sort of blue omukwafu kati ate mwe ne muleeta ekifaananyi ng'ali mu kajaketi kana akakyenvu on the same day mu ngoye ez'enjawulo kati mulanga ebintu byonna tebikwatagana bulungi bw'ogenda ku posti y'omuvubuka oyo eyita DJ ekifaananyi akiteekayo ndoza wiiki nga 2 emabega bano kye bajjeeyo kati nze sina buzibu nammwe mumukole kye mwagala okukola n'ekituufu mukimanyi naye nze ekizibu kyange kiri nti ebintu byange mbyogera n'embireka wano bwimala okuvayo ne musirika buli omu n'abunira kati nze sigenda kuleka nammwe mbagambye Ssaabasajja Kabaka ebifaananyi by'omwafulumiza bikadde byafukulubwa ninaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022 so sijjo oba lulinga mwabitaddeyo ekyo kikyamu kati okubakwata obulungi for the first time ever ku lunaku olusookedde mbulambwa Peter Mayiga wasanya Kaloli Salonga Mulengejja bwe yabadde ku mukolo gw'okusiibula mwannyinaffe muwala wa Kateke eyawummula ow'ekitiibwa Ssemwogerere bwe yatandise okwogera n'ategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka gyali mu lubiri lwe alamula for the first time takikolangako kubanga yabadde too much pressure ng'emuliko ng'Abaganda ku social media ne kugula ne beebuuza Ssaabasajja Kabaka yalagawa nga bwe nabagaka video kali ke baaleeta ku kubayita ameefuga nao kaali kakadde kati pressure abadde mutudde for the first time takikolangako era bwe yasoso kikola nga bamaze okusettinga n'ebifaananyi byabiyita mbu Ssaabasajja Kabaka gyali ku bannaaye nabagamba ffe tuli species ndala nnyo temutugenda kutubuzaabuza watujja kujja buli kimu ate buli wamu tulinawo informant atuwa information tetukyetaaga mbu simanyi tujja baabya tuba exposing the extent buli omu ajja kutegeera ki ekigenda maaso mu ggwanga kubanga weetuli mpaka so ndowooza bamutegedde bulungi nnyo bukedde simanyi NBS New Vision NTV BBS simanyi CBS mwakalya bannyammwe kubanga tukooye ezo enkwezenge eziri emmengo enkwezenge ziri mu gavumenti enkwezenge z'abalangira ensoole n'abasajja abakulu abeebuuza amagezi gy'obeera nti Obuganda buusa ne bagenda sigala ludda wa mwenna bajja bbalira mu ng'enswa
babagatte nze tekiruma muzzukulu wange tekiruma mwana kuba nsiba mbagamba na buli nnaku mbagamba nti ekyaleeta ku mutimbagano kuno kwogera nsonga zino nga bwe zirina okubeera nza mukitegedde bulungi so Mayiga gy'obadde ku mukolo okuziika muwala wa former Katikkiro kusemwogere for the first time obulanga Ssaabasajja Kabaka era nga bwagamba nga bwe nalwana mu ntandikwa nga Ssaabasajja Kabaka afulumizibwako kusibwa twali mu Nairobi nenwana naawe n'ogaana okukkiriza kulasi neweekuba go n'ogamba ekituufu Ssaabasajja Kabaka yagenze Nairobi kulaba kopekwano gye wasooka kugamba nti mwali mu Buganda alamula nakati bwakikoze mwamaze teekayo posti z'ebifaananyi nga bya mugwa munaana n'olwokojoga Abaganda mbo Ssaabasajja Kabaka ali mu Buganda alamula okitegeera kati nze njala bategeeza sigenda kulwana bantu bano okujjako bakubisa information so nno ekyo nkibagambye kati ngenze ku information entuufu eyandeese alright ntandise bwente bwe nakola video nga 2 mabega mu kuziika kw'omugenzi Jakana Nadduli bwe namaliriza video yasooka nenzija nenkola video ya security alert ne mbategeeza kyekigenda ogenda mu maaso ne bakyusa mu system gye bali bagenda okukola naye Uganda olemwa era bannayuganda mukaba yekka yamanyi Jakana stories zonna muziwulidde baganda bebawadde information kubanza sikyala nnyo kujja ku media njagala ne mbawa time ne mulaba kimu kyekigenda mu maaso the fact is Yoseri yakozesa physician gwe tuyita omusawo wa Jakana n'akakundi akaaliwaawo okujja obulamu bwa Jakana era babukubi butwa bwe baali balooza bamuwadde eddagala n'afa era mu kuziika musajja mukulu yatimbwa gavumenti yagamba nti tugenda kufuna postmortem after 3 days it is approaching to 2 weeks now zigenda mu wiki 2 postmortem mwatwala ya ndogoyi ya nfudu nti chemicals ezisumulula gundi sero z'omusayi gw'enfudu teziriiwo kiki mbuuza mwatwala sample z'omulambo gwa Jakana kanaawe zigenda mu wiki 2 DNA chemicals mwatwala ya nfudu ya mbaata yaki kubanga mwatugamba 3 days kubanga mukimanyi mwamu kuba butwa bujja kuvayo nga mutwa ngate munache mugenda gamba family kimuna kimugenda gamba bantu sunjira bategeeza buli muntu yenna Museveni akose ekintu kimu bwamala okutta omuntu ng'ateekawo diversion ezabuli kika bwamala okutta omuntu ng'akosa ba LN propaganda ku TV ku radio station ba celebrities okujja okudisorganizinga media ng'ateekawo diversion ne mwerabira kati almost tugenda mu wiki no tukutte yakubiri etandise olwaleero nga tewali postmortem ya Jakana yafulumye naye ng'akimanyi nti omusajja battamutira bamuwa mutwa basasini be bamutta kati wano njala okutegeeza Abaganda era ne mujjajja ne tatafu Jakana Nadduli Senior Abaganda bwe mutave mu kulyankuzibwa nga gwe vali omwana we ya milioni 10 oba buli muntu attibwa kuwa milioni 10 mukyali chipu nnyo nkiddamu Abaganda mutave mu kulyankuzibwa Museveni akimanyi nti Abaganda muli worth 10 millions when they assassinate your family member Museveni gives out 10 millions free of charge. That is the value of your family member. Mwena wa milioni 10 buli omu n'asirika. Naye ekyo si ekikulu kiriruddawa buli muntu weebereremu. Bwe nava ne mbaga kibagenda okukola bukedde gana mawuli mwagala byo information bagifulumizza dda ne more exclusive information about this group. Buno bukedde yakikubye ekifaananyi ekyo n'agamba nti bakutte abawagizi ba NUP era ne bateekamu ebifaananyi byabwe. Kati ndi wano kujabulula buli kimu kyonna kyafulumye kyenvudde banga nti amawulire gammwe gonna ng'esobola TV ne radio station mbwesobolya muntu wawu bwomu kati ntandise bwente mujjukira nti bwe tubadde mu lutalo lw'okulwanagana ne Yoseri ebbanga lyonna bazinga babba uniform zaffe era nga baziina buli poliisi ennene mu Kampala mu Buganda eyina waliwo kyebayita exhibit room gye bateeka exhibit bayinayo uniform zaffe omuli enkofiira overalls abandana biki byonna babirina buli kimu bakirina basobola ekikosa nga bakyagala kati kono lunaku badiployinga abantu bangi abanyi bazze okukola ekintu ekyo mwewajjira n'omuvubuka ono gwe mugambye nti ye Musa Kato ono bwati bwafaanana kati ngina bwa information yoke mutegeere bwati bwafaana ebifaananyi mwabire byedda just mbayisamu bwa information edda oyo gwe bayise Musa Kato nti wa NUP ontabira nko wa NUP
tabera nko wa Nuupu ono Nyugunya ow'Ennateete omubbi Kafulu amanyikiddwa nga kirine ku record njaba information yonna nkiba wenve wano ono Nyugunya tabera nko wa Nuupu mwana mubbi si mubbi mulwadde yondoza mula mu kifaananyi kya NRM bulungi nnyo wa NRM kati wenzija kati kakatandike kama somere history omuvubuka ono gwe bagamba nti wa Nuupu era yakwatidde Nateete ke kamu ku kabinja akababbi ng'omuvubuka ono akolagana ne Padde Sserunjogi gwe muyita Sobbi era omuvubuka ono akolagana ne poliisi omuvubuka ono yakwatiddwa obaga nti yakwatiddwa omuvubuka akolagana ne Ssemwayi ne Iso wepone poliisi Nateete eyennene omuvubuka ono munnange nzaala ye Masaka era si muwagizi wa Nuupu bano bakozesa ebyambalo ebyawambibwa ku offices zimwe za Nuupu era ng'akozesebwa mafia group aba Iso ne Ssemwayi okuba nti bagenda kukola emirimu egyo omuvubuka ono amanyikiddwa nga Musa Kato ono mutabani wa muwalimu gwe bayita Musa mu bitundu mutabani wa mwami mutabani wa muwalimu gwe bayita Musa ng'ono Musa muwalimu Musa yali ndowooza asomesa abaana eddiini mu kitundu ky'ekisoso Masaka ono omwana gye bamuzaala naye okusinziira ku bantu abampadde information drone zange bitundu bya Masaka bagamba tebaalaba ku maama w'ono omwana ngera kiteeberezebwa nti muwalimu Musa ono ow'ekisoso Masaka yakuza omwana ono ndowooza oba yamuyabudde nga bw'adoputinzi naye era ekyava mu mwana okusoma kwamulema omwana ono n'afuuka mubbi Kkungwe era nga amanya ge amatuufu mwe mumanyi Musa Kato amanya ge amatuufu ge bamuyita nickname ye Kasenge ng'ono si mubbi mulwadde nga Ennateete amanyikiddwa bulungi omuvubuka ono nzaalwa y'ekisoso Masaka kitaawe yamukuza kubanga abantu bagamba ngo tebamumanyi nga bamuyita muwalimu Musa kisoso Masaka era nga emirimu gye emikulu bwe yalimu okusoma yatandika okugenda nga babba mu nnyimbe ku mbaga ne buli kimu kyonna ekibirako omukolo gwonna oba ne mukoziika nga babba side mira babba waleti z'abantu babba buli kimu gy'emirimu gy'abadde akola so ye mubbi mulungi nnyo ku mikolo oba ku bikimu byonna balina okukola si musazi wansawo mulwadde kuba yagenda okuva Masaka okujja e Kampala nga y'omu ku babbi bwabaayo omuntu omunene afudde mu ggwanga mwaddala mu Buganda bano bavubuka bagira ku boda oba mu mmotoka zino zibaluseewa ne batandika okunyaga side mira amataala n'okubba ensawo opo n'okubba amasimu ne banyakula ne badduka yoyo mukulu gwe njogerako kati information endala etambula bweti omuvubuka oyo mubbi era nga akoledde ebbanga ddene nnyo emirimu mingi nnyo ng'agikolera poliisi y'e Nateete okwo okwambala ebyambalo bya Nuupu yali ambadde nga babadde ku mission enneekusifu wano we nagambire mu ntangira omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bulungi nnyo mukama wange era omukulembeze yalondebwa nkulabula omulundi guno bano abasajja banoonyeza engeri y'okukuttamu tebannagifuna kati baagala kutegeera ku mikolo nga gino okusindikira abantu abayinza okuba babadde ebyambalo ng'ebya Nuupu okutuusaako obulabe naddala okukuba amasasi ngera tegeeza eggwanga nti ne pisto oba emmundu eno gye baali baga nti Majambere yali agirina tagirina kaali kanyeewa katego kwatirako baana ba Nuupu so nno omuvubuka ono Kasenge mugubita Musa Kato si mubbi mulwadde poliisi y'e Nateete ayinza n'okuba ayinamu ofiisi namba mwatula okubba n'okuba nti akola empenda ez'okubbira abapoliisi n'abakulu mu poliisi okuba nti babba mu bitundu by'enjawulo era nga ono memba atava mu kirabo gye bayita Bristol e Nateete okusookera ddala omwami ono kigambibwa nti si lwe lusoose okubba n'okutemula kigambibwa nti era bwe twali mu muggalo ogwa Ssenyiga 19 omuvubuka ono ku luguudo lw'Amakaayi mulumanyi bulungi nnyo oluva wano Nateete wenyini ku poliisi ne lwolekera okugwa eri waggulu ng'agenda mu bitundu bye Busega Wepo ne kyalo kigenze kitwale nti Mbagabe Mackay Road kubanga oluguudo lwa Mackay Road lugwe Lusega lumanyi n'okugwa ekyalo kigenze bwe nakijjukira nakibategeeza mu muggalo guno omwami ono Musa Kato oba Kasenge e Nateete bamanyiri Akasenge mu muggalo yakubako omujaasi wa UPDF eŋŋuumi va omwange era yamuleka talina mannyo n'emmundu n'ebula era okuva ku olwo yafuuka omubbi Kkungu era omuntu ono omuvubuka oyo gwe mwalabye poliisi y'e Nateete mmanyi agikozesa oba bamukozesa
mukunoonya ababbi abanene abamenyi b'amateeka wepo n'okunoonyeza poliisi ebizibiti by'okubba abamanyi obulungi omwami ono Kasenge nkiddamu Kasenge mukozi wa poliisi y'e Nateete emyaka mingi nnyo era bano bamukozesezza ng'akanyeebwa okwagala okusiiga enziro ekibiina kya National Unity Platform mu kwagala okulowooza nti yakubye oli omuvubuka Majambere so ng'ate kano kabadde katego. Omuvubuka ono bwe yajja mu Kampala okutandika okubba mujjukira ndowooza mu kwekalakaasa okwaliwo nga baganyisa abasajja Kabaka ogenda mu ssaza lye ery'e Kayunga. Omuvubuka ono Kasenge oba Kato Musa y'omu ku bavubuka abakozesebwa ennyo mu kunoonya abasajja n'abakazi Abaganda abaali bekozeemu omulimu okuwokya poliisi y'e Nateete enkadde mu kwekalakaasa omwo. Era ng'ono poliisi y'e Nateete bamumanyi bulungi nnyo okwetolola ekitundu kyonna nti musajja mukozi wa poliisi nenga mumenyi w'amateeka. Era ng'omwami ono era alina n'enkolagana ey'omuggundu nti yatandika okuba nti bamukozesa mu biseera ebyo baayokeza poliisi y'e Nateete nga omwami eyamudeployinga bamuyita Juma. Ono Juma mukozi wa Semwai era ng'omwami ono yakoleranga mu taxi park ey'e Nateete era ng'avuga taxi ezigenda ku luguudo lw'e Nakawuka oba ku stage y'e Nakawuka. So mwenna abavuzi ba taxi abamanyi e Nateete nammwe abatakolera e Nateete mukitegere nti omwami Juma ono y'omu ku bakozesa omuvubuka ono oba yamuli ku routing okubeera mu bikolwa bino n'okuba nti ayongerako obukugu ng'akolera Semwai. So tebalimba nti omuvubuka ono teri amumanyi era nga n'amagye gamumanyi bulungi nnyo n'eranka z'obubbi zonna bazimanyi bulungi nnyo nti omuvubuka ono si mubbi mulwadde. Ndoza mutegedde mwadde mumanyirya Musa Kato nenga ate yakasenge ejasibuka bakiyita kisoso Masaka kitaawe yamukuza kubanga bali bagamba tebalaba ku nnyina nga ye muwalimu Musa. Ndoza mutegedde bulungi nnyo oyo tumumaze era njalabba wagaabwa bano mubaleke bafire mu firimu yaabwe bajja gifira mu bulungi nnyo kubanga twakitegerako bulungi nti bangi nnyo n'abala abakola emirimu egyo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo nze ekintu nsooka n'ekiwa obudde ne kitambula bulungi nnyo information gye babawaddeyo nayo yonna ntuufu. Nze njagadde kwongerako bwongezi bawa kye tuyita preamble n'okukavalinga ki kye badde batambuza mu media. So namutegedde bulungi media ze Uganda bwe zikola amawulire gaazo kati ng'ova ku gaalero ng'ogenda kugaluwa so no tugenze bulungi nnyo mutegeere. Kati tutandise program entuufu eyatuleese. Olwokuba nti sasobodde kujja jjo mirumbuli mlange Mengo na zino kanziiseewo buno bubaka njala bugende eri Yoseeri nti kyonna ky'opulaaninga kutuyita okwekulira akabazzi ku ggulu ne Ssebusiri bwa Njoka obutanyinizo gy'obeera nti bugenda kutuula ludda wa. Bwe twogerera bwe tusoma ebyafaayo byo nga Sir Edward Muteesa oba Ssekabaka Muteesa bwe yattibwa era nga batamanya ngamba abaali mu lukwe luno Yoseeri kennyini yalimu. Bwe twogerera Yoseeri ono ebyafaayo abimanyi naye tayiga nga baga nti mpulukutu za muzitoza zigenda miggumika. Omukulu ono yeefudde nampulira zibi mu kwagala okusanya Obuganda okusanya Abaganda wepo n'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Museveni enteekateeka yo neeba yaye banne abali e Mengo mu nteekateeka yabe namutayiika ey'okuba nti bapulaninga ekintu kinene nnyo mu bukulembeze bagamba nti singa empologoma emala n'eseereera bo kennyini baakukyusa n'okutwala obukulembeze obuli e Mengo era bakontrolinge n'okwongera ne mission yaabwe ey'okusaanyaawo n'okukendeeza ennamba y'Abaganda buli muntu yina waali bwepo n'okutwala amataka kubanga bajja kuba bafunye green light ebakkiriza okukola buli kimu nga tewali muntu abakuba ku mukono. Era we twogerera nti Museveni yeerabidde nti omusajja eri mu lukwe olw'okutta Sir Edward Muteesa ye yali omugenzi Milton Obote so nga ate Museveni yali emabega w'ebikolwa bino. Yeerabidde nti Obote gwe tuyita Obote twamusikiza mbwa bwe bamutuuma erya Bwete twamusikiza mbwa kati gwe tutuma kye tugenda kusikiza. Nijala kutegeeza nti bonna abali mu kikolwa eky'okutta Sir Edward Muteesa ge gaali amuwanga ag'omwambuka bonna gavumenti bwe zaakyuka baabinnyika mu nsuwa ne badda mu bitundu byabwe gye bali. Butyo naawe wandyekulira akabazzi ku ggulu ng'olowooza nti by'okoze bya magezi nnyo ate ne mutandika okwekulira akabazzi ku ggulu nti kino singa kinaatuukawo teri agenda bafuuyira ng'ombe okugyako mwe kennyini okutandika okusenyuka nga teri abagambira ku kubanga mujja kuba mwekulidde akabazzi ku ggulu nga buli muntu abategeera ate muli bangu nnyo baakuzuula kubanga mulinga binusu bya 10 ndi muli bangu baakwawulamu. Ekyatuuka ku bali abo mambuka ng'amaze okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka omugenzi Sir Edward Muteesa kijja batuukako nga tewali abagamba kusenguka nga musenguka mwekka kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ne Bibuli etugamba nti eyalya mu Yesu Kristo olukwe Yuda Iskariyoti bwe yamala omulyamu olukwe
era yamutegeeza nti enkoko bwe neba tennako okulima ojja kunneegaana emirundi 5 butyo Museveni enkulayira n'akagulupu kammwe akabatuusi olunaku lwe mulivaayo ne mugamba nti empologoma eseeredde mutyo nammwe mujja kubeera ng'omusajja oyo mujjuse emirundi gye butamanyi ng'ate temukyasobola kukizza kubanga omusango muba muzza gwa naggomola mujjukire nti omuganda salambwa lya nsenke weritunula liba litegeezaawo mwe mwefuula nti tetuliiwo ne tubalaba bwe kimu kikole ne kijja baddira mujja tuuka okusoma omubiri nga ne mugisi mufungize nga tewali abagambye nti muve wano kubanga ekintu kye tuyita greatness oba okwerumiriza mu mutima ku kikola kye wakola kijja bayokera mu maaso gammwe musoke mufuna obuzibu nga ne nabo gisi mufungize nga tewakyali abataasa so byonna mubikole nga mukimanyi nti buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero ate enkomerero yammwe ejja kubeera mbi tugenze mu maaso nga bwe nabagambye nti enteekateeka y'abasajja bano ekyagenda mu maaso nja kutegeeza Uganda yonna ne bannayuganda nti newankubadde bano bateeka ebiduula ku social media ne mulaba nti simanyi cricket over yajjudde ne mulaba nti Garden City simanyi yajjudde simanyi ono simanyi ani wajjudde omuyimbi ata ebintu ebyo byonna babiteekawo okubuzaabuza abantu n'okubalaga nti ensi eri mirembe ekituufu ensi teri mirembe wetwogerera nga panda gaali afuuse panda gaali abavubuka mu Buganda abali wakati w'emyaka 14 ku 18 bali mu kukwatibwa mu kirindi era nga ne gye batwalibwa teri amanyiyo mu bitundu nga Nakaseke Luweero Ngoma Mubende Mityana Masaka Mpigi Gomba Mukono Ntebe Kampala yennyini Wepo ne Wakiso motoka za polisi n'ez'amagye zijja ne zitandika okufuukuuza ne zirumba n'abantu mu mayumba gaabwe ne batwala abaana bano ab'obulenzi nga tewali n'omu amanya abaana bano gye batwaliddwa kati kino kitutegeeza butegeeza nti gwali mu kiduula essaawa zino ng'okyakwata omuntu oyo emitwalo 5 n'ogenda mu kiduula kimanye nti ssente zino z'owaayo ze zimu kuzongera okukola ebikolwa byo bino kubanga gavumenti efunako omusolo Golokuba nti mula musobola ogenda mbiduula naye sibweri kijja kumala kutuuka mu famire okotegeere njagala tegeeza Obuganda nti abaana bangi bakyawambibwa lwakuba nti media bagifudde busy obutogera ku nsonga zino ekyo nkimaliriza ngera obumanyi bw'amateeka butasoba kuva mu Uganda n'okwebuzaabuza nga afukaanaba okumenya amateeka mukimanyi bulungi nti ono Drunkard Master Muhoozi Laaga atambula eggwanga lyonna mu ssemateeka wa Uganda ne ssemateeka afuga amagye ategeeza bw'ati teri munnamagye yenna atawummulanga okuvaayo ne weegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga oba ekifo kyonna kimenya amateeka olw'okuba nti bannayuganda abasinga obungi constitution bagituma ogisoma mu nnimi zaffe era bagitukweka n'ogitusomesa Muhoozi Kanyirupama the Drunkard Master Baby Ndunya ekintu kyakola kimenya ssemateeka wa UPDF kimenya ssemateeka wa Uganda teka lisomalite any serving UPD officer is not entitled or allowed to participate in any political rally or to pursue any public office before he retires from the serving from any force. So however, because Museveni, he plans to retire, that's why he had allowed his son to keep on campaigning, but while knowing that the man is breaking the law. Nemeba parliament yatasobola kuvayo kyogera. Teri muntu yatasobola kivayo kubanga singa amagye gabadde active nga tegali mu nkowaga za Museveni. Ogwo musango gwakola, it's a treasonous case. Musango gumuleeta n'omuteeka kalabale bamusalako omuntu kubanga tekikkirizibwa. Nkiddamu ekintu Muhoozi Laaga the Drunkard Master kyakola kiri against the law era mu mateeka g'ekijaasi oyo nvubuka singa talina mutwe kubanga tekikkirizibwa. Omujaasi yenna ali magye ng'okyasaavinga tebakukkiriza kubaako kintu kyonna kyewenyigiramu kya byabufuzi wadde okuba campaign ezeetaaga office esinga obunene mu ggwanga. It's a treasonous case. So Baby Ndunya, whenever you are, as you are keeping on moving with your Nywanto, somewhere moving, campaigning, you are making a brave mistake. I think nobody's just advising you as your father, that no one advises you. Please, there are so many cases against you.
So baby Ndunya, keep on moving with your Nywanto. But anytime, anyway, going to face court martial. Because you think that your father still have a lot of time there in the refugee camp in Entebbe. You don't have time. Time is against you. And let me remind you, nobody amongst the UPDF officers, neither those who are dead and those who are still alive, are going to allow you to be the president of Uganda. First and foremost, you don't qualify to be there. You are not in Uganda like your father. Mulimu overstate. Where baby Ndunya atambula na Nywanto olimu overstate papula zozagwako tuli mu na Uganda. The same applies to your father. Yoseti bahabula tabasira mtano wakati nsete tamzezede nsanga bisibe. Mulimu overstate mwadi fairinye papula za Uganda temulina kubeera mu gwanga lyaffe. The same applies to Janet. Mwenaba refugee bali mu kampu ya refugee Entebbe nenuwa nina kasero. Mulimu overstate mwina papula. Temutekedwa kubeera mu Uganda gyesembeleza mukola ansulu you are raping the constitution, you are raping Ugandan constitution by force. Temutekedwa kubeera mukitegedde bulungi nnyo. So bategeeza mugenda kusibwa nabazadde babasibwe ne bazukulu babasibwe kubanga bonna bali kimenya mateeka tebakiza okubeerawo. So baby Ndunya, as you are moving with your Nywanto campaigning around with your drunkard uncles, please make sure you read the constitution very well. If you don't know how to read the constitution, get any member of parliament to read for you that constitution. Otherwise, you are going to face the martial law. You don't want to be a so kitegedde bulungi nnyo. Mulimu overstay, mutusungwa, mulimu okutta abantu kubanga temuli satisfied na kimulina. Nabagamba nti mumutegera lunaku ki osigenda kulwoka ngire ku information endala. All right. Kati eno message njagala egende emitwe gyammwe mwenna. Abaganda na buli ayina ettaka mu Buganda dayaligula neyawasa Muganda. Eno message njagala egende mu bwongo bwammwe. Era njagala gyogera nga n'empapula zitadde wansi. Njagala kutegeeza Abaganda mwenna gye muli. Oba oli mu diaspora oba oli waka. Kyekisera twesibe nnyo tunywere. Naye tugamba nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo. Amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo. Yose litiba haburo tabasiro mtano wakali nsete tabizeze nsanga bisibe nanyini toilet. Yalowooza bwana akola ebikolo n'abikola Abaganda ffe tugenda kaaba no. Kati buno bakanjala bwasulumu batulemu. Buli Muganda yenda gy'oli n'ayagaliza Obuganda. Singa Katonda Dunda na Mugerega atugerera ekintu kino ne kibaawo. Ekinene kikwata Buganda. Tetwagala mu kuba biwoobe. Obulumi bw'olina ku mutima bukozese okubufuula ekikolwa kye tuyita action. Yebereebere manduso. Nkiddamu amaziga gogenda okukaaba ng'ente gye basalira mu gundi mu lufula. Giconverting oba gikyuse gicompressing efuke action. Nga bwe twakola nga balemesa Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga. Teweebuuza kwani teweetaaga ki. Buli Muganda wooli weetegeke kubanga y'essaawa ey'okwenunula. Saagala mukuba biwoobe simesa Ssaabasajja Kabaka kasalirire nedda. Essaawa y'okkaaba evuddewo. Bulijjo munoonya kiki ekitwala Museveni n'ekiki ekitaasa Obuganda. Buli muntu yenna Omuganda wooli oba oli mwana muto oba oli temusaagala kula muntu yenna ng'akaaba. Mwesibe bimyu munywere kyonna ekibaawo tugenda kulangirira leka tugenda kutandika. Anti batukimanyi nti yakwalule beesiridde Museveni. Kati njala bategeeza teri kuba biwoobe musime tukuba biranga simanyi agenze tufudde tunadda waffe nedda. Ssekabaka Mwanga bwe yafa Abaganda basimba ekkuuli. Ssekabaka Mutesa bwe yafa Abaganda basimba ekkuuli. Kati nono katendeko nabo basazo nga amututte kyekiseera tusimbe ekkuuli abatufuga si Bannayuganda bagwira. Mukitegedde bulungi nnyo. Era nze sirijja kuno ngenda kukaba maziga. Kubanza abantu bebono maziga bategeeza ti buli muntu waali okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Buli Muganda wooli okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Abaganda ensanafu muzimanyi. Abamu baziyita Namuzinda. Nga tuli mu lumbe eyo bamuli mu Masanje eyo. Mukone gucyanka Namuzinda abayita munabaluma mu Masanje muyuka musaasaana. Njagala mukozese embeera y'ensanafu. Ensanafu etambula egaludde. Saagala muntu agamba nti simanyi woowe okubomula nga mugenda kungula Obuganda.
Obuganda bwazimbirwa mu kulwana na kwetaasa so si kuba miranga buno budde si kuba miranga buli muntu kwata kyolina kikwate njira bategezaako ono wende ndi lwanyumiza olulala sijja balusa kuba budde mwina butono bana abantu balwanidde ensi yabwe n'okusanga basudde ebbendera wera lutalo musango naye gwe mu Uganda n'obantu balina mwadde ebbendera wera ya Buganda ya Uganda noga tuli munansi njira bategeeza temudda mu kwekubagiza bwe kituuka buli mukwata kyolina sawa ya kulumba teri kuzikiza bwe baba tutafena tuli gwanga tulwanira Obuganda nesima ebiwo yafudde bwafa tagenda kudda fe tugenda osigala wono okulwanira Obuganda mukitegedde bulungi nnyo ensana fwe tambula egaludde muloza ati ensana fwe tambula amanyo gali waggulu wegata kubanga ekimayi buli muntu kyona esala busazi kati kimba mukola esala busazi kimba mukola bw'omuntu temudda mu by'okwekubagiza simanyi tufudde wolololo atulekedde ani maama akulekedde ani afa yafa nga tusonga mbere gwe tunoonya tumumanyi gwe tunoonya tumumanyi atukozeeko ekikolobero tumumanyi teri embwa simanyi afudde simanyi andekedde ani sigenda kulya togenda kulya abantu bafudde ensi n'ekaaba ki ekibaddewo yatutta tatudde kubanga akimanyi okubeerawo kwe kutta kati bwe muneezwana bwe muneetuulako mujja kitegeera nze mbagambye ekyange ekibagambye awo nvuddewo ngenze alright kati njagala mutagingire omukulu jjajjaffe Nadduli oba kitaffe Nadduli kitalo nnyo kyakufiirwako muganda waffe Jakana Nadduli Mukama yamututte nga gwe bwoli omusajja omusiraamu tukimanyi nti Katonda yagabeera yajjawo era tukkiriza naye njala kujjukiza mu abasajja abakadde abakulu mutusinga ebintu bingi nnyo tumanyiiko busammambiro nebye mumanyi muganyo betusharinga ng'obudde bukyali twandibyagadde okutegeera ebintu bino era tubulira ensi ffe kyatuleeta twasalawo nze sikyalina kyentya naye muganyo okutegeera ebintu bino bibulira ensi kanjala tegeeza Obuganda Oweekitiibwa Alhaji Nadduli bwe yafiiriddwako omwana si yasoose ono omwana abeera wa kutaano kitegeeza musajja mukulu alina obulimu bw'amaanyi nnyo naye kyetuyita okweyabya kimulemye olw'ensonga yamanyi kiki lwaki teyeyabya ate tugenda munenya naye nga ffe abali mu lutalo olwaddala tugamba nti kyekiseera twabye abantu bategeere njala tegeeza mwenna Abaganda kiki ekyatuukawo njala mutagingire Robert Kyagulanyi Ssentamu wano wetulaga wano kansubire nti Bobi Wine kwoli Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange omulonde president kana akatunumba wengenda kako n'Abaganda mwenna ntandise bwenti mu mikwesese era mu bira gye tutaali endagaano nyingi ezaakolebwa okuleeta yo seriti bahabura tubasemitano wakale sezete mzezede nsanga bisibe era mu biseera ebyo waaliwo ebiwayi bingi nnyo ebyali birwana okwekutulako kuba bufuzi obwaba bamusibira mu bbwa omwali omugenzi Obote muno mwali omugenzi Kamyankwanga yali tata wa Menton Sama mwena batamanyi Menton Sama yomu ku basajja batandika okuba ennyimba okujja ennyimba z'abasajja abakongo mu Uganda muno mwali Menton Sama Emprolando mwali ba Ragadi mwali ba Rastrobe Peter Sematimba n'abalala abali abo n'aba Shanks Vividi bangi nnyo n'abala bangi nnyo abatandika kati omu ku basajja abazira mutamanya kubayita Kamyankwanga tata w'omugenzi Menton Sama era bali bawangalira olungujja of course yes munide katono mbadde mbagamba oluguudo lwa Makayi oluvanira teto lwambuka Makayi lugwa Busega olumulugwa Erongujja nabagenja bajjukiza bakina kize mutwe omanye ebintu bino si byangu okujja n'okozesa omutwe okwatitulating ensonga zino ng'ozijja mu mutwe si kyangu so mbajjukiza nti oluguudo njogera ku muvubuka oli gyakubira omusirika n'amuggyako emmundu oluguudo lwa Makayi olugwa Ebusega lumanyina okugwa Erongujja kuba nkijjukidde ku mugenzi Kamyankwanga tata wa Menton Sama kubanga naye yali abeera bisaidize Erongujjaawo okulirana wa Dr. Lujja awo bisere we yali omugenzi Kamyankwanga mwalimu omugenzi Kayira mwalimu n'abasajja bangi nnyo naye kati mu ndagaano zino zonna ezaakolebwa mwe mwali endagaano Haji Nadduli gy'agaanye okwogera kati kanji bategeezeko bulungi waliwo endagaano ezaakolebwa
mu buwandiike n'endagaano ezaakolebwa mu buwangwa n'ennono. Kati endagaano ezaakolebwa mu buwangwa n'ennono bulijjo wakiweebuuza abasajja b'emmengo banga tusaba byaffe biki basaba? Waliwo bintu batabagamba naye nga temujja bitegeera. Ensonga nnyingi nnyo ezaakolebwa okuleeta ono mumpe bayagala otusaanyaawo. Yoseri yakola endagaano nnyingi nnyo eri Obuganda. Mu ndagaano ze yakola mwe mwali ez'obuwangwa n'ennono, omwali n'emisangwa n'emizimu, okumukkiriza okujja okukulembera olutalo otugendamu. Era abajjukira obulungi ewali ku lw'Amasaka wali ekipande ekyokuliko Gaddafi ne Museveni. Awo mu Kasaka awo waliwo endagaano ezaakolebwawo nga zo za buwangwa na nnono. Nadduli azimanyi n'abalala bazimanyi n'obaye kubasirisa nnyingi nnyo. Era nga waliwo ekinyusi kyamaanyi nnyo lwakuba tebasobola kyogera. Lwakuba nti Museveni ensonga ezimu zigenda zimuva mu ngalo, emizimu gigenda gifuluka. Naye nga ku bintu bye tetubanja ttaka, tetubanja ntobazi, amayiro akenda weekali, Museveni ajja kuvoka jasigalawo. Waliwo ebintu bya Buganda ebyakwata bwe Museveni byalina bibayite ebyaffe so si byapa, kubanga nebyo babawa eby'omu biwe byansuwa nkiddamu. Bibagamba nti gyaffe mwe muli abalongo abebika ebibiri bakwasa Museveni n'ebintu ebibasijja kwogera wano kubanga byakyamaanyo. Kati abasajja n'abakazi abaga nti mutuwe byaffe temwategera babe bagamba byaffe ki? Ettaka lijja kubeera mu myaka gyonna lijja kuvaawo lijja kudda. Ebintu bakwasa Museveni ku mpewo za Buganda mwe muli mwaka akabira n'ebira gye bakolera emikolo bibasaba ebyo Museveni byatasobola kuzza. Omuli n'abalongo n'emisambo na buli kimu tebasobola kizza. Nenga akakabira akali akulwe Masaka kalimu ensonga nnyingi nnyo. Kati yo sigenda genda gadde bategeeza butegeeza. Tebasaba byaffe basaba mayira kenda sinu basaba byaffe bataka. No, Museveni waliwo bintu byamuweebwa n'abitwala. In fact, to remind you, kansinya ku kino ekintu abakimanyiko mujja kudda mu kabox kange later on. Mubadde mukimanyiko nti nedda mule ntuufu wasanya tagirina negye bamuwe yennyini yajuwa Museveni yalina ddamula ya Buganda etali ntuufu etali oligino gye bawa mayiga. Nedda mula Museveni agirina. Mbadde mukimanyiko. For more information agirina kubanze gye nina sagala giri faalingako nnyo. Njala bategeeza butegeeza. Nakyo ndoza mukitegeede. Kati tugenze ku ndagaano eri mu Kasaka ako. Tugenze maaso. Mu ndagaano yasanyingibwa mu Kasaka jjajjaffe Nadduli gyatasobola kwogerako yali bweti. Endagaano eno yali wakati wa Museveni ne abasajja Abaganda wepo n'abakulembeze b'abayeekera abali bakuliddwa omugenzi Kayiira ne omukulu ogwenjogeddeko Kamyankwanga n'ebibiina ebirala ebyabayeekera. Muno Hajji Nadduli yali bulungi nnyo. Naye mu ndagaano eyakolebwa eno yalimu egamba nti Museveni kennyini n'akabinja ke Omwali Besigye n'abalala. Ekituufu kyali nti Museveni teyali wakulembera ggwanga. Eggwanga yalina kugenda kukulemberwa omugenzi Kayiira nga endagaano bwe yali. Museveni ye kye yasaba Abaganda kyali nti munyambeko neyambise Uganda tulwane bwe tuwangula nze ggwanga sigenda kulifuga kuba nina njala kudde munyambeko tugende tulwanyise omugenzi Habyarimana tufuge eggwanga lyaffe erya Rwanda ffe tugende. Era endagaano eno weeri mpandiike Hajji Nadduli gy'olimba Abaganda ne Bannayuganda n'endagaano temwagiwandika. Museveni si yali alina okufuga eggwanga lino. Eggwanga lyalina kufuga Bannayuganda nga Kayiira yali alina okufuga eggwanga lino. Kiki ekyatuukawo? Lindirira malina okunywa ku mazzi. Museveni kuno kuoli otudde aba iso kwe bali aba CMI kwe bali ba historicals kwe bali politician kwe bali njagala muve mulimba abantu ate oba bakwata mu network. I don't care. Museveni yajja okukozesa Uganda n'ensiko za Uganda kufuna backup kugenda kulwanyisa Habyarimana era endagaano bwetu bwesoma. Bwe bamala okukola endagaano eno bakkiriziganya nti Museveni agenda kukozesa ettaka lya Uganda okulwanirako okudde ewaabwe bamuwe ku bintu byonna abasirikale n'ensimbi era bukyali. Bamala okukkiriziganya endagaano eno yonna olutalo baluwangula. Kyagulanyi oli ludda wa? Njagala nnyo Kyagulanyi abeera ku vidiyo eno. Kyagulanyi oli ludda wa? Muganda wange Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa Ssentamu era muzzukulu wa Kayiira Gajuule. Gana amagezi okuwagaabwa. Bw'oba okyayagala kulaba ku mpewo ewoomera abangi n'okulaba ku bazzukulu bo mu by'obufuzi, weesonyiwa omuntu yenna eyaliko mu Kasaka ako ng'endagaano eno ekolebwa.
Nkulaba nyongo titi bya retarded kano Kizza Besigye kifefe. But kiki yakolo kimanyi? Nkulaba nyongo lile Besigye nenna kuwala nga sina kyakola. Kuwega unification. There is no unification among those people who went in bush in 1980s. They can't allow you and they will not love you. They have their secrets. One olida. Munange bomalo kuwangula Kizza Besigye kifefe agamba Museveni it is impossible okuddamu okukola olutalo olulala ne tuleka buno obuwanguzi tubulekera Abaganda. Kizza Besigye yagamba Museveni tetusobola kugenda mu lutalo olulala tuleke buno obuwanguzi tubulekera Abaganda tusigale wano biri tubidyako olulala. Mumpulirize bulungi nnyo Kizza Besigye yagamba Museveni ngenge endagaano emaze okukolebwa mu kasaka kano nadduli gy'alinako omukono gwe bulungi n'Abaganda abalala n'abagamba tukkiriziganyizza ko esaano tulwane bwe tumala gwe tukusindike odde wammwe era bwe yali endagaano. Wabula bamala okuwangula Besigye agamba Museveni nti tetusobola kugenda lwanda ssaawa zino ne tuleka buno obukulembe buno bwe tuwangudde tugende mu lutalo lulala tusigale wano. N'amugamba tiyamugamba ne tulina okukola nti kati kye tulina okukola tulina kuggyawo Kayiira n'Abaganda abalala kubanga there are obstacles. Museveni kiyakola ng'amaze okuwamba immediately mu mwezi ogw'omusanvu 1986 n'akwata omugenzi Kayiira n'amuteeka emabuusu olwa mutandiseeko mission zonna za Kizza Besigye Mugisha muntu kyonna bakimanyiko bulungi nnyo. Mujjukire by historicals abamanyi history wabana abasajja Kizza Besigye Mugisha muntu Museveni balina kye bagatta ku side ya mama balina kye bagatta ekyo tebyaja kibagamba. Kizza Besigye Mugisha muntu Museveni balina kye bagatta mu history wabazadde babadala abakazi bamama baabwe balina oluganda balinga bakazi. That's why Mugisha muntu bali musungako wadde nti bamusuneko ono yenna mu Besigye yali azanya katemba we olutalo lw'amaanyi nnyo. Kati kino kyenjagala obbagamba Besigye buli pulaani yonna ekolwa mu Uganda agimanyiiko era bwe mbasomera ne bamutirako ku sisi Besigye n'afunako kopi. So Muganda wange Kyagulanyi Ssentamu, before you engage in any political argument or agreement with the Wabush people, please be very careful. Be very careful. Whatever is taking place in Uganda and in Uganda, Besigye knows, Muntu knows. Ngenze mass. Bakwata omugenzi Andrew Utankome Kayiira ono kazini wabera baji kazini wondo no abera ndoza jjajjao obako nabera jjajjao batatawo bamukwata bamuteeka muki mukomera olo mission ya Besigye etandise ne bagamba nti katumalo muta waite emyezi gyali 7 yokka era mu mwezi ogwokubiri omwaka 87 ne bamuta wamalo muta mission nekolebwa era bagisindika mbasajja Baganda batayagala kwogera ssaawa zino bye basindika okulya mu Kayiira olukwe era Kayiira ne bamutta bali bonna ne bakwata abasirikale bali basigadde batwala engu abalaba batwala mu kazoyite mbeje babatira abasinga bafiira mu Bende abalala bafiira mu Bamboka ga Uganda muwulira nyumba fiira mu Bamboka ga gye babategangaze ambush na buli kimu. Kati bana basajja namana Kayiira n'abantu bonna babazinzeeko n'abasajja bafedde bonna bonna babazingako olwo ne batandika political system yaabwe era okugenda kuva mu nsiko Kizza Besigye gwe bafuna political commissioner political commissar ye designer y'obufuzi byonna mu rigimu yonna endagaano egenda mu maaso egamba bwete bamala okutta Kayiira bana basajja mu nsiko mu ndagaano gye baakola nga bamaze okutta Kayiira biri biwedde baddamu ne bakola ebintu byabwe ne basetinga mu kusetinga be bana abantu balina okufuga Uganda nga amaze okukkiriziganya ne Museveni wali okutta Kayiira olw'okuba nti ye nampulira zibi mu kwekyusa talina yamukwatira nsawo omusajja ono n'atandika ne bakola endagaano nga Besigye kennyini mwali ne banne bawandiika bati bagamba tulina okukyusa obukulembeze nga bukyukira mu ffe kennyini olulwanira mu myaka 5 ku 5 nga Museveni yalina okusooka mu kintu kino afuge emyaka egi entebe agikwase omugenzi Elia Kagogo Kategaya bw'amala entebe yalina gikwasa tandikano Kizza Besigye oyo gwe mulowooza mbu ali ku opposition entebe bw'agimala yalina gikwasa Jabberi Bidandi Sali eyita tata Bebe Cool jjukira n'omusajja ke kamu kakundika Abanyarwanda beyita Abaganda
That's why omusajja ono yavanga n'akola omulango n'agamba olina ke weekoledde olina ezzadde londa Museveni kubanga yali mu system ng'akimanyi ky'ovola tebamusibangako tebamujjangako wadde n'ekintu n'eki omwezi nga gumu n'ekitundu baamuyita munnama n'amugamba owaaye embeera nga bwegiri byobufuzi obiraba otya omwami oyo kennyini binandisali olw'okuba nti yali mu kakundi kano yagamba nti nze bampa obufuzi essaawa zino mu ssaawa 6 zokka mba muddiza Museveni n'aseka gwe era ali awo nga tokozesa mmerongo tobbulanga takutegeera nti bano abasajja kye baabala kinene nnyo kavidiyo gye kali ku mutimbagano bamubuuza lisenti omwezi guwe nebamubuuza waayi kati ebyobufuzi nga bitambulamu twagala kukyusa bukulembeze naye kati obukulembeze buno bwe babukuwokola otyagamba ekyo naawe okimbuuza mu ssaawa nga 6 obufuzi mbambuzizza Museveni yasobola eggwanga lino kozesa omutwego nkyagenda mu maaso bidandisa bwe bamaze otukalakata emyaka 5 amaama Mbabazi ye yandibadde dda mu ntebe then Sam Kuteesa n'asembayo muno mbuliramu omuganda nakino kakibajjukize National Robbers Movement, a former National Resistance Army, NRA, former Fronasa yatigomya government zonna ezaaliko nga bajja bakola obutujju batemula batta ba politicians batta ba academics batta ba economists batta ba bankers batta abasawo batta abantu bonna ba individual Fronasa bajja bakyuka Fronasa Museveni gye yatandikiramu ng'akabinja k'obutujju nga bajja batta ba politician ba academics ba bankers ba nurses ba doctors bajja bavumisa government ziri bw'ava mu Fronasa najja naleta NRA olwo bali mu nsiko bamala okuwamba bagifuna National Robbers Movement kati sawa zibali okukifumba baleeta simanyi MK chairman bavudde ne mwero bavuze mu white mukozesa amaaso ga mu guguli bakole bakyusa olwo bekyusiza mulinga mbazi kati bakyuka olwo bava mu white badda mu yero balese MK chairman atambula nemba jide mbasoka mu Fronasa kabina kabatujju ne bajjanga bakyuka ne bayingira NRA bayingira NRA mwevunzi bagala kuleta MK ne kala bazikyusiza ne teryasobola kukopinga bintu bino wadde muto bitegeera network mujiba jajjikwata mujja gisanga ku YouTube kati wanojera ku buli omuganda yena kine kirina ky'abasajja Banyarwanda abaganda bonna babatta musajja mukulu Munadduli njera kubuuza tata wange wali strategic wali among the strategists nakubuuza ko lisente ddala kiyolina twengo omusajja omumanyi naye webuze nalwe yiso eyayika Windows wakyafulumidde ku ddali yajjeno na ddala ki nalwe yiso eyayika Windows yafumbanga obutogo mu nsalo yafulumidde ku ddala yajjeno oyina ddala ki muzeeyi nga n'ennyumba makago mwogenda okaddira wakagizimba myaka gino njera kubuuza yekirala NRM National Robbers Movement bukyanga va mu nsiko gitonda Museveni ye president ye chairman wetevangawo musajja mutuusi Munyarwanda Vice President since the beginning of NRM Moses Kigongo Bulengeta mwego mwita bwali Haji Moses Kigongo ye Kigongo Moses Kigongo Bulengeta kitaye musajja Munyarwanda kyovula ndi batandika kampuni za basi ziringa bazibayitanga Bulangiti yagishituma Bulangiti kukiza mu Luganda naye nga yali azitumye emmanya ga kitaawe bayita Bulengeta ne bakifula Bulangiti musajja Munyarwanda Vice President wa NRM nakati tavaako Muganda akyalidinga NRM omukulu kibina ky'Abanyarwanda ne baleeta enkalabi bajja batta bajja batta kibina ky'Abanyarwanda batuusi
So as it maker. All right. Tugenze mobile satchana items nyingi. All right. Awo mvuddewo ngenze kubira buli omu wetegerere eno information jemba waleruyo. Tirajja bibagamba tugenze maaso. Yoseri tibahabro tabasero mtano wakali nkutumiddeko nnyo jebale kuno kumanyi kwoli. Manza nasala ku exposing ekiba kibe si kyatya biduduma. Kansubira kyoli bulungi. Era ne program yetambula bulungi nnyo eya Ebola. Kati njala ku exposing ensetegere. Munange ekita bantu kigenda mu maaso n'okuwa abantu mu biseera bye Kasanda, Mubende, Kampala wawawa. Project bagiyita Ebola. But it's a scam project where they need money to run the government. As we speak right now, the tebaina sente. Bagala kufuna sente of one project is enjawulo, but project eganye. Agikubye enzeke nyiri njikubye njisi njitadde wansi. Reason being, waliwo endagaano wakati wa Yoseri ne bamafia be. Yoseri alina bamafia buli katundu konna mu nsi nakati. Kansubira nti sente zwadde nofuna mu Oxford Research University tebazikuwadde zaaganye. Because you messed up the project. Yoseri I don't kunywa ku mazzi. Omanyi nyumira nnyo nga oyina pressure ku pressure. Semena uli otuzi bwe tuwoma nga toyina pressure. Tugenze maaso. Corona ono bamukoze so Ebola bamukozesa nga project eyogenda okubba amataka naye nga bali basubidde tebagenda kufuna sente okuva mu pharmaceutical companies ezimu okwetola akatale k'ensi yonna naye nga baba bakimanyi bulungi nnyo nti eno scam yaaye. Museveni yakwatagana bamafia banne abali mu ggwanga erya Bungereza muno bafuna ba agent babe okuva mu Oxford University mu department ya research bwe bakkiriziganya okuba nti bagenda muwa sente n'okukola kye tuyita vaccine okola eddagala erigenda okuwonya ekirwadde kino era nga ne university era yakufuna mu sente oluvannyuma ng'etunze vaccine naye Yoseri mwapakukira muno nga jula amawulu gataavumbise nkiddamu Yoseri muno mwapakukira nga jula amawulu gataavumbudde munne ng'agenda ebintu bakuba ku mmeeza balandisa okukola ebintu bitategerekeka bakukuta ebintu babikuba ku meza nga bali abarisacha tebanafuna vaccine kati kigenza okuvaayo nga ekintu kimaze okujja Yoseri bamugaye munange onotusonyiwa ekintu wakipapira n'okiyiwa twate tunatuuka kunzikiriziganya na nfuna ya ddagala ligenda kukolebwa tetukyasobola kuteekamu sente wadde n'ekikumi so diringa n'ekintu kyo kampuni nezamuwadde sente zamuwadde ebintu bikozesebwa so simbi nkalu bwatyo n'akuba miss because papa nnyo baagala okubba naye nga bo bannayuganda balogenda toka mugalo baana bajjajja baana bannyoko bannayuganda balogenda toka mugalo nga just greediness for 37 years you are leading the nation you have billions of money but you still want to look them oyidde mukulu bo badogano si baana bannyoko baana bakitaawo kati mukulu ojjajjiwulira Uganda nagamba mwana waabwe wala buli stage awomerako onaku lofunisiza omukazi nga lubuto lwa omwana abanyuma bamuzaala n'awooma agenda kusomera anyuma akula bamuwasiza anyuma azza omuzigazi ebyokulya ewaka amatabi aleeta ku weekend alese n'omwana anyuma Uganda weetuuse kati kyekiwala ekitaba ekitiba kiri ku kyalo nemulawo kigenda kijja baleka okuba ne bobo tebakireka. Do you copy that, sir? So we are here to stay and our grandkids will stay in Uganda by all means, but for you are going anytime anywhere, so please cool down, don't papa, go slow. There are so many Ugandans who are there before you. Where are they? You two, you are going to sana pressa mukuru. Zino project za mazeki series bulletinseraba. Gogo gola Moses wali, research wali, information wali. So mukuru tubadeja kusaba bana banyoko so sife. Bana Uganda baveko. So no project wetu ya yise nga papa nyo. Omukuru ono era yabadde ayina project ye dajagala okukola nga mazo mwa ya block down bino badagenda okukola nga ayada nokola amanyanga n'agamba bafere baba iso ne semwa batandika okugenda maserengeta ga Uganda bateke ekirwadde ky'Ebola naye abasajja n'abakazi abeeri bakagulirwa mu bintu bijja kukola yo mu bitundu by'embala munga tebijja kukola n'asala bakolagana abasawo bakuba abantu eddagala effu ne bagaana mu kino baali basaze batandika okutambuza ensimbi bafuna abantu bagenda okuzanya katemba nga abalwadde b'Ebola nabo ne bakigaana kitegeeza ne project yabadde egenda mu Western Region nayo abantu baagiganye nayo neefiiraawo
So no ndoza Museveni ajja kuba bulungi iyo project infu okitegedde teri sente hakuna pesa hakuna mtu atalipatia wewe pesa kila mtu anajua wewe ni mwizi unaiba kila kitu sasa tulia wamesahau kulipa wa serikali wamesahau kulipa wasomesa wamesahau kulipa wa daktari sasa tulia hakuna pesa tulia bana unafikiri wewe mjuaje kushinda wanani warafiki kushinda wenzi wako lakini tulia utasikia mama mfude that kind of mentality of thinking that every Ghanaian is stupid. We are not stupid. We know and we want our country back by all means and stop kidnapping Ugandans because we are free to talk about all political issues in Uganda. You understand, sir? Tugenze maso. All right. Eranga mbongera mu information yoseri era njagala kugamba nti eno information yo bamara jikuwa nayo gitegere bulungi nnyo okusinzira tukigenda maaso mmalo kukwaba ebintu by'Ebola ne kukwaba ebintu bisigadde bina Prince mwate nazo mwategedde nti okuteeka ekifane mwatadde okubuzabuza banda Uganda nti kabaka yakyaddeko ko entebe songa ate bikadde butyo wategedde nti information linking ennyo njala tegeeza abaganda mwenna abaliranye Ssaabasajja Kabaka nti essaawa yonna yosiri apulaninga okukyusa ebyokundebe Ssaabasajja Kabaka ngalowooza nti kubamu ku bantu be yateekayo kwe kuli abafulumya information ekwata ku mbeera y'obulimbo Ssaabasajja Kabaka nga bweyimiridde so njala tegeeza mwenna abaganda nti temwewunyanga Temunyanga security ya Kabaka ekyusidde ensonga Museveni akimanyi nti abasajja badde bafuna information bebamu ku bantu abali ku security ekuma Kabaka naye njala kutegeeza okujjako nga system ogikyusizza n'ova mu Buganda naye Buganda ejja sigalawo ate tejja kuvaawo era njala kutegeeza nga bwe nabategeeza nti bano abasajja balowooza boosa era government is their big problem and their thinking capacity is below 0.50 GB RAM. They don't think. Navudo nembabulira preamble ya security concern about your smartphones na bichi. Era minister wa tembo na mwetolo mweganga utambiro yavudira gamba chuma simanyi soon we are going to erase out all non-smartphone in Uganda because even the coming years we hope that every Ugandan will be holding a smartphone. Mister, let me ask you one simple question. Bwanga muna Uganda ali ku system jibayita KK kenkola okendia nga nakasimu kabadde mu simu kadi kakatocha akatekemu afuna obubako buva mbana be nako mwagala kawera kubanga muli concerned about the information efuluma after exposing them nti katochi tezibazi tracking bavudire bapapa mukakutugenda kutugenda katochi bunagana gana kwa smartphone nemugamba simai mwaka gumokuva kati mugenda kulagira Uganda National Communication Commission eje kama simu gonna gataga smartphone mukulu eyakyogedde nakulabye nkumanyi gomu ku bantu abadde basinga okulimba mu Uganda ate wali kwera mu UCC njala kubuza ekibuzo kimu ndoza 2 years back emyaka ebiri mabega mukama wo mutabani wa Kalekezi yagende namu manve nagulo company ekola bukatochi temwamanya nti yo company esimu ze bakola zigenda kwa yambisibwa cyali kiwani nge mukola factory mutuletera damage mnonga mukola masimu wala bidenti mwagulo company namanve kola bukatochi kali company mugenda jigala nge sasula emisoro bajali ddeme kubona zisira bakusimu zikolwa mu Uganda ngira kubuza chichi why do you panic Murife Museveni why you running temufa mujja kuba bulungi mu America ekyali n'esimu z'ebikondo zine ziri ku kkubo ng'oteka mu kadi ne yogera mu America ekyali esimu ekyali obusimu bukatochi kati ate go Uganda nne ewunya bana basajja bategera onakuki tolina sente zikulisa ate ng'ogula akabizimbo ogenda kulabira akabizo b'olisambwa already namwe mutufukidde ekizibu Museveni government ne family mulya mulinganga buno obugundi bunabaguuca buli kimu kyagalo kiga kati eggwanga terina sente ate bakutangira mpira okumana okujuzunga na muliro ensi zikyakozesa katochi kubanga ze simu zetwasookera kati zikyaliwo. This is a choice. Let Ugandans be. Whoever wish to buy a smartphone, let him buy a smartphone. Whoever wish to buy katochi, let him buy katochi.
nokuba mu muloza kimu ku spying bintu byabya ku spyinga kyemwagale buli biranga mutaddeko amaaso muswadde katoki yakubeerawo ola ne simu zino ezebikono mu zikyaliyo kati kugamba buli mwalagenda gula smartphone mulife don't run Uganda will chase you until we arrest you don't run you hear the music you sabotage the previous regimes economically we are doing the same njara ko baza mwenna abadde mu demonstrations mu America big up abelungereza big up South Africa big up mwenna mu Uganda abadde mu kwekala kasura worldwide countrywide mweba ni bali ddala the more we keep on demonstrate the more 7 parallels of pressure let us keep on do it people on Twitter keep on tweeting people on Facebook keep on do live videos don't fear anything this is your country you have all rights to demonstrate and you have rights all to express yourself and your feelings about your country. The more you keep quiet, the country is gone. You understand? Huyo mjamana hajafikiri yeye iko na akili mingi. Sasa huko kwa Kenya umetumia mwenzi wako Kenya lakini amevuruga hiyo inchi. Pia na Kenya imeisha. Kongo Rwanda, Burundi, South Sudan. Lakini saa yake imefika. Utakimbia kama wale wote walikimbia. Kitakuwa kidogo kama hivi. Kitu kitakuwa kidogo kama hivi. Utakimbia. Sasa meona leo kwa gazeti za leo umesema unatafuta Governor Bank of Uganda kwa nini? Meona kwa gazeti leo umesema unatafuta Governor Bank of Uganda kwa nini? Atachunga nini? Hiyo banka ina pesa ama single coin hakuna pesa kwa hiyo bank. Sasa unatafuta governor kwa nini? Atachunga nini? Wiki mmesema Central Reserve imefanya loss za billions and billions. Lakini mnatafuta governor atachunga nini? Atachunga kuku, atachunga mbuzi. Hakuna pesa. Tulia. Tulia. Utaenda. Unacheza. Utarudi Rwanda na watoto wako na pia na bibi wako mtarudi Rwanda. Unatafuta governor Bank of Uganda atachunga nini? Hakuna pesa. Mambo bado. Leo nacheka. Siku ngine utalia. Leo siku yako wewe cheka, lakini siku zinakuja utalia. Utalia mama amfude. Sasa mlife, tulia. Siku zako zinakuja, zimefika. Wenyewe au nakula nao huko kwa State House. Pia watakula wewe. Si ndio unakuwa kwa zile government zile zilimpita. Si ndio ulikula zile government. Pia na watu wanakwenda kukula hiyo government yako wako nao huko kwa tembo wanakula nao. Bana ngendo zanakula bakaka tunaba chadde mukizo kugenda kwange kuno eswaso time la yerege engalabi mukirize ngende mbawadde history mbawadde information uli muwetolde kocho yagalo okende ebisinga mujabisa ku YouTube nze video nzilekayo bwe mbasize ku Facebook mbasaba mbasibade ku Facebook for 3 days 4 days information mbaya ya 1.5 hour temwine mugenda jijja TV za mwezi kulida dakika 10 nezi dakika 10
member information ya 1.5 hour ekitali yo teri asobola na gikola so mukitegedde bulungi so no banaye mukama bankomera takumira mpeera mwera naye nga buli muntu ya Uganda yekko nonya woyitanga obudde bukyali mukitegedde bulungi mukama bankomera zingenza